Ku Parliament nga tuvuddeyo tugenze mu bitundu eby'emukono eyo poliisi ey'obutonde engeri wamu n'abatuuze balemesezza omugagga okuyiwa ettaka mu lutobazi bagamba nti kino singa kigenda mu maaso kigenda kukosa bo kigenda kutaataaganya entambula y'amazzi okuva ku mugga Nakiyanja okutuuka eri mu bitundu ebya Namugongo gye gatwalibwa. Poliisi y'obutonde obwensi eremesezza musigansimbi abadde atandise okuyiwa ettaka mu lutobazi mu disitulikiti y'e Mukono nga wano we wayita omugga Nakiyanja ogugabirira amazzi ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Poliisi kyegamba nti kibadde kigenda kukosa nnyo abatuuze mu kitundu ekyo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Kiwanga Rwanda Richard Lugolobi Kasiriivu ekisangibwa mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono agamba nti nabo bagenze okulaba nga ebimotoka biweetiye bisomba ettaka mu kiro nga bwe biyiwa mu lutobazi olusangibwa ku kyalo kye. Lwali lunaku lwa Sande ne waba omutuuze ankubira nga chairman waliwo ebimotoka ebiyiwa ettaka mu lutobazi jangu ne ntuukawo. Bwe natuukawo ne tulwana ne banneyiba ne tusobola oyimiriza ebimotoka bino okulaba nga tebiyiwa ttaka. Naye surprisingly twabadde tuli awo ebimotoka bisomba kiro balinga basezi ntugamba nedda. Ne mpita mu mutuuze wange omu ne mugamba tulabe tugenda mu NEMA direct ku headquarters. Kuba ku Sande waliwo ba NEMA abaaliwo aba pick up ne bannange. Olutobazi luno ffe tugenda fiirawo tulina oddulwanirira. Lugolobi agamba nti nga bo abatuuze abawangalira mu kitundu kino tebasobola kutunula butunuzi ng'omuntu asanyaawo ekitoogo kino eky'omuwendo kubanga muno muyitamu omugga ogumanyiddwa nga Nakiyanja ate nga gwa mugaso nnyo ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo. Naye ekituluma wano waliwo omwala gwe bayita Nakiyanja oguyiwa mu Nakiyanja e Namugongo guva ku Victoria kuleka Victoria ne guyita muno omwaffe ne guyiwa paka e Nakiyanja. Ekitegeeza oguyiwa mu ettaka ogwoba ogudulookinze. Wano wensabira abannema bane muyimirye ku magulu gammwe tulabe nga tutaasa obutonde bw'ensi buno. Ffe naye abatuuze tugenda kukkiriza kulaba nga bino bayiwa ettaka lino okuziba waneeno. Kino kibawaliriza okuddukira ku poliisi y'obutonde bw'ensi eri mu minisitule y'amazzi era wano poliisi eddukiddewo Zambwa n'etuuka mu kitundu okutaasa embeera ng'ababadde basomba ettaka ebasanze badduse ne balekawo kiweetiiye kye babadde bakozesa okusenda ettaka. Twale ku minisitule bananyiniyo bwe bajja tujja kulaba nti tubakyajinga tubatwale mu kooti. Kakuba nti kye bakola kyonoona obutonde. Olaba ka environment akaliwo kati kano akawetland kakasigaddewo kali connective kuli Lake Victoria. Amazzi ge mulaba wano gavira ddala ku Lake Victoria. N'amagazi ag'enkuba nakuba weetonye amazzi gajja wano. Ssekanaabo asabye abatuuze okulaba nga bategeeza ku poliisi wamu n'okuwakanya abantu abo abeefunyiridde okusaanyawo entobazi mu kitundu kyabwe. Bino ebintu tulina okubulaanisa abantu bangi si poliisi yekasiba LC oka abantu bame tusitukiramu tulabe nti ebyobutonde tebyonooneka. Amazzi galina omugaso ebitogo birina omugaso. Weetiiye eno gye babadde bakozesa okusaanyawo olutonde Ssekanaabo agamba nti bagenda kugitwala ku poliisi we banaagijja okusobola okuvunaana omuntu eyagipangisiza okwonoona obutonde. Bya Eric Iga, Salt TV, Omunnyo.